police maje eze namba zina right of way kati wabanga ekulembedde ina right of way so no ebina right of way biri well defined mumteka kansimi doctor asobola bibasomera nagabano wamanga baina right of way so tu wabona abaguze emotoka zino motoka za mwe nungi tetuzina mu buki buzibu one bwana mu Uganda ne bagula emotoka amatara ne bateka kugana aga white ennyo mabi nyongo omulala ina tagayina bazita fog lights byeri mu desert naye amalo gawano balowooza yakwewunda nozikuba mu banno tuzidiminze n'obajja ku luguudo ekyo kibi bana abagulazi kati bazisaamu obutaala n'obugombe mmotoka yo n'okuba banne ngombe n'oba really bana Uganda naddala ate abakola ebyo byonna jjajja wa kibaza atagenda ko mu ssomero bano babasinga bonna abantu bayivu osanga omusajja yasomye Makerere siku university kuteeku agamba nayo n'agikola ina masters ne PhD abantu baffe bano naddala bakola obubi ku nguudo obugunjufu tulage ne ku luguudo bw'oba oyisa banno ku luguudo bwotyo olewo bayisa otya as simple as that. Don't labor beyond that. Ekyo kyoyogera kituufu nze nina empisa embi bw'ojjanga ozunga director wa CID twasinkana yewaffe gye tusula ngajja nti luno oluguudo saidi gye ndiko gye ndina okubeerako nze yange sigikuba mu kinnya gwoyitewo najja ningi musimba mu maaso sikale utatoka utakola ki ninzise ndabirwamu nimbasekerera okuwanga olina awage mundu n'agikokinga najja mu ddirisa ne mutunuulira nga nti negoloze wa Katonda abansooseeyo balala nti nange nja kutuuka naye ekirungi nti ye yali muntu mulamu ye bwe yalengera n'afuna ensonyi n'agira ati n'agaa waaca n'abagamba badde ebbali bakingirize ebbali era abantu ne babeera basanyufu nasanga mukama wa Kakande mwami Kabushenga wano nga ku Kabira ng'ayina gwazaayo amuzaayo emabega oli mu loodi yajja mu mmotoka ya namba myufu interestingly n'omusolo ffe tugusasula n'okugigula ffe tugigula n'emipiira ovuga gyaffe n'amafuta ovuga gaffe ne loodi aze avudde mu luguudo era natunuulira mwami Kabushenga nga mugamba ddayo nga jamuvugira maaso amuzaayo emabega ate nga abalala bali eno mu jaamu tebamuwadde space nembeera musanyufu ne ekyo tekyetaaga kubagambako ku radio kyetaaga bannayuganda abasigadde to stand up gwe banyigiriza ku luguudo tuvaako tagenda kukuba masasi twogedde ku bya luguudo President abaliwo bavuzi ba mmotoka President aina right of way Vice President aina right of way era convoy ye ejirako emmotoka ya police lead ka ya police aina right of way Speaker abakulu ba masiga asatu baina right of way ambulance fire brigade zina right of way obe mmotoka endala yonna eina police lead ka eina white top ekyo kankiddemu police lead ka eina white top sikabangali gye bakasuse ku luguudo eriyo ne bali muwanga bayogeddeko bano abateekamu obugombe ogira Land Cruiser nzirugavu ataddemu obutalatala ataddemu obugombe nze oba olina okuntomera mukulu w'ekibazo nabo abalina right of way fwe ku Lwentebe bwe dakiika 10 wabaawo ambulance eddeeno oba eddeeno ne weewuunya batwala balwadde oba bali ku masanyu gaabwe nabo nga bakuba obugombe naye nabo basabika okuba abobuvunaanyizibwa bobanga oyinza okuba nga ogenda kutuma mulwadde
obanga oleta mulwadde naye nabaana abali mu ddembe lyabwe nabo basukiriza okukola efujjo wayi mwanga bagambye munaba boda boda balina fog lights naye mukulu kibazo mwogedde nnyo ku bya traffic byokka naye story yabaddewo mwezi guwedde minisita yagenda mu banka state minister nga ayagala kuyitawo eyakaayanako ye gwe baavunaana okukola ki naye bagenda ku poliisi egana tulinda minisita ajja akole ki akole statement poliisi mu kifo ky'okuyamba akaayanye ate omumenyi w'amateeka gwe yakola ki gwe yayamba mukaayanako yavuma minisita ekyali kityoboola eddembe lye kakakyo namwabira kumuvuma okumuyisa bw'otambula mu kikuubo downtown oli akuba emabega nagamba fast ate nagamba mabaati ogenda bw'omwagapa ayitewo ogenda kulaba nga badde yeetise bibokisi naye sebo bweremerako kati nze bannange nza mukwano gyange bagamba bw'olayeze muluka z'abasajja awo nga zijja baviire bano bakibazo ne kabushenga noza manyaga omugawulira gwe ogenda kuwoza ng'olina ebiwundu gwe kiba kisoboka waliwo gapu muleka agende gwewo waga impunity bwe tunaabeera bannayuganda 10 abagaana kibazo abantu abo bajja kutereera mulayini sitole nga sinajja mu Kampala nga tucelebrating atala yeshita ebimu ku byanyiza ennyo bannayuganda bano bye bagamba nti byali bibi be bantu abalina obuyinza ng'oli asobola okupaakinga ne mu luguudo n'anyumizako n'ali eri emboozi so obujozi byebimu ku bannayuganda bye bakyawa nolwekyo buli ali mu buyinza bonna tutukedde bagagawadde bakoze eki babeere modest ekimala just being modest bade osobola n'okuyisa abantu naye ng'oli humble ne bakkiriza ng'oli humble ne bakkiriza so we are only asking them to live humble and simple ensi sironza nti tubasaba kinene kyabuntu ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire John wiki eno ebintu ebiwerako bibaddewo quickly biina paradigms ez'enjawulo ekimu ku byo abantu kijja bakalubirira era John adde njogera ne omu ku mikwano gyange bannabyabufuzi naye kibazo nyamba eyo subject tugireke ye Mwami Museveni okugenda okukyala embuga naye nti wange nze ndeka ebyo mbigenda mpola naye oluvannyuma lwa Mwami Museveni okukyala embuga ultimately one or creating a speculation abantu abasinga kye bakola era ne bano kye bakoze o issuing a communique twagisaba wana bali baki bana basinkana iPod communique eruwa nti bino bye twayogeddeko era batugambye bannamawulire nesigala yabagana bayogedde ku bino bayogedde ku biri. Among the interesting things that come through oluvannyuma lw'ekyo ye discussion ya payment eri Buganda consistently ejja mu drip tata buli wabeerayo embuyaga no tayo katapu n'osumululako waweeyo valve eyo taako katono ne dripping
nota nosiba ne tuli towards an election. Mami Museveni yatandise olugendo lwe. Is Buganda the next kingmaker? Ng'ekifaananyi ekyo. It's going to be a very important picture. Jajjange yantumye and ansonyi ngenda kwogera. Bakasimunaga nti kabukedde kakulu no saakafunye musomi wa Bukedde. Kati nga nebuza Bukedde kigwe ya misinze. Nga konze talina mawulire nti ayina naye gano teyagafunye konze galuwa nagenza okumanya amawulire gayagala. Nga tayagala mawulire. Nga yagala ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka nga atudde ne mwami Museveni. Fortunately or unfortunately jajjange takyalonda wa myaka 94 this February. Tajja kulonda kitegeeza ekifaananyi ekyo kiyinza obutakyusa ye tayagala kiyinza obutakyusa kaluluki naye bameka abafaanana ye ekifaananyi ekyo bekinaakyusisa endowooza. Then for ultimately Buganda, do you bargain hard? Do you negotiate soft? Where are the benefits of the state, the nation of Buganda? Mukuru ekibazo nja kutandika ku okoze bwinti binawe gase. Mukuru Museveni president ebiye ebintu byakola era byazaakola mu kiseera ng'emyaka gisemberedde okulonda. Tebikyukako, alina script ye ndowooza alina ajjayo bujja n'amanya n'atiikinga kino nkikoze kino nkikoze kino nkikoze. Ekisookera ddala afunawo campaign gy'atambulirako ey'obwavu yabadde agitambulirako nnyo. Buli kiseera nga okulonda kusemberedde akyusa mu message ye naye nga yo principle yemu nti emuwa omukisa okutambula wonna. Kaakati we twogerera ababaka ba parliament bamukkiriza ensimbi so-called ez'aba youth zidde mu State House zive budget committee yakiyisiza zive mwanga mwatuliddemu mu gye zibadde ezo ye aba aziddukanya era bw'ofuna editabo olupapula New Vision nga teyasomye alipoota za parliament ate n'afuna ne courage ejjo zoogerako ng'ate awaayiriza eggwanga lyaffe liba lirina obuzibu. John, reporter ya parliament, majority and minority reports parliament za adoptinze parliament yaganye okutambuza sente ezo okuzijja mu gender ne mu NADS okudda mu State House. At least ekyo kyo beera mu esimbu naye sagala kubyogerera abakulu abo bamanyi bikyusa mu caucus. Ensimbi za State House kasi mu budget ejja zijja kulinnyira ddala zikunukirize biliyoni 8. Era butwabuuziza minisita wa ensimbi naga nti anti zino zirinnye kubanga ez'abavubuka n'endala zonna zigenda kubeera wali. Kaakati ekyo ate nze mbambuusabuusa manya nti yagambye ne ripooti za parliament nezitusibe zigamba John kwekyo obeera mu esimbu opalapalanya ripooti za parliament zombi nga wazifunyeeko
si bwe zigamba negamba minisita ekyo kyanjawulo kakati n'ensonga enkulu ebadde nti omukulu oyo alina ebintu byakola ebiri standard ebiri nti kino ajja kikola ekyokubiri agezaako era akifuna okujja Buganda Obwakabaka wa Buganda si Buganda ye Buganda Kingdom institution ey'Obwakabaka ogijja mwezi mu ku nsonga enkulu ez'akalulu ekyakikola atya buli kiseera ng'ebintu bisemberedde okulonda adde ebbali n'asinkana Kabaka Katikkiro n'amugamba ku byammwe kino nsobola okukiwa ate omukulu oyo baga nti gye baziregera si gye zivugira ajja n'aga nti ebbiliyoni 10 ezo mujja zifuna n'abawaayo 2 naye ne basigala nga bali hopeful naye omuntu asigala nga omusuubizza nina akatabo bwe twasembayo okugabana ebitabo nakawa Charles Romshanon I'm hoping that yakasoma bakaita The Prince Kamachaveli mwanga kivumbi yakalyawo ayogera ku the master and the master bwakwata kyagaba yes actually ageza ku carrot yeah and you hold the bigger part in your hand and you dangle the smaller part agaba oyina okusigaza at every moment yes the visible part ntineno hizo jifuna nti gwe visible goyina ekinene ono n'omuwaayo akatono n'asigaza nga ayina hope oli akyayina ekikajja ekiwa ono ayinza okumpa akakala ayinza okunyongeza kati nze bwe ngende wa muwanga wali ekira ku lusuku yes manya muwanga ono omukwata bulungi yakutemeddeyo ettooke naye oyinza okudda ne weekend asigazza lusuku naye lwendigenda nga ekikajja tukisaayeewo nemanya nti takyayina toyiddayo toyiddayo ate wewe kyagasaaki kati omukulu oyo eriyo ebintu byakkiriza okuwa Buganda ng'omukulu Nsibambi akyali mu gavumenti nga prime minister kati banga kyerere njogerako n'abagamba nti kino nja kukibawa amagombolola kino nja kukibawa kino nja kukibawa kino nja kukibawa kino nja kukibawa kino ne road map nayo nga weeri naguno gujwa ebyo tebituukirwa naye era omukulu abaawo kaawaayo era nyakutegeeza mukulonda okwagwa sebo mukulu kibazo mukulonda okwagwa ensonga mukulu ndooza Katikkiro zaita atera okwogerako zerayogerako ennyo museera esimasonga ebintu nga federo bano ababaka ba Buganda bava mu Buganda issue eziri centered ku Buganda zaali tezikyalina nnyo tekyali mu lwokaano kubanga omukulu oli yayaga nti twawandika ne memorandum of understand tulina MOU mwemwogera ki omukulu Katikkiro n'agamba ebyafedero mubindekere mwe mukole bukozi munde ku birala ebyafedero mubindekere naye nga eyo emu ku strategy y'omukulu ekirala ekirala kyakola omukulu
president atera era kikola lunye okuza abamaje nakyo kisibirwa nakyo entire package tena kugwayo kati nkwako akatono ku package gyatyo okukola dayo mu 2015 or 2016 ndoza ne mid of the campaign waliwo promotions singo zino tunya amawulire sula oba Moses ndoza hegamba ekyo nakyo kikolebwa mu time eyo nti wabaawo abakuzibwa kubanga nezigenda nezirinya 2,000 ojja kuyitawo myezi 3 ena 4,000 waitewo 10,000 ekyo nakyo kibaawo ekirala kyakiro okukola abeera generals nnyo aweereza message leero toweereza ku simu yange weereza ku 0787 0787 078 ebiseera ebyo omukulu yagende ngongera akala katono nnyo veterans ayina okuba promising yo kusente nnyo yes ekyo nakyo kya standard era kati bagambye nti abo bonna abaali abasirikale okuva mu mirembe gyasooka mu myaka gy'enkaga Uganda mme bonna akaabwe kali bajja kafuna muwanga yamanyi okumanya ebya budget simanyi wa ensimu mweziri ekirala ssebo abawakisa nnyo eri ebibiina bingi kati ennaku zino ne ba district card nabo yabagattako kwa baawe motoka ne ba district card yabagattako kati mwina abamatwale nabo betegeke kubanga nayo ekanayo level esembera yagenda egombe eyonge eriyo bishop nanga alina olukala luwanvu nnyo nebyataasa balaba bimuwa yamuwa byonna byonna byasaba ekyo nja kikuwa ekyo nakyo ojja kifuna ekyo nakyo ojja kifuna ekyo nakyo ojja kifuna n'akyusa oli omukulu bishop yali asaba n'akyusa n'ayongeramu n'ebirala nabyo byonna bijja kubifuna naye ekyo bitera kuddira mu time eno nti abatunza byobufuzi obviously bamanya nti yesawa y'okusaba omukulu yeteekerateekera okulonda nina gye nali nkola kakande nga abakola requisition nga balina kye baagala mu office basoma mu ya chief executive chief executive yali avuga emmotoka za njawulo noli naga nti lwomulaba ng'avuza akabenzi nti buli requisition oyanguwa nnyo n'ogireeta nga benzi agivuga ali mu mudu yasanyu nnyo kakati ono ali mu mudu ya benzi kakati but eriyo omulala yabadde kangaho aŋŋamba nti kibazo the visit to the Kabaka was not unique nti yabadde yakasinkana omukama wa Tooro era nga n'ebya Tooro abisuubiza n'abalaba najja kwasuubiza ate naye musajja mugezi nnyo kati agenda n'abawa bakumi eriyo nekiyita simanyi nti kino kyoyogera kituufu naye aga nti era bali mu negotiations ne Kereziya ku ttaka ly'ensambya ennaku zino mu kiseera kino si bintu bya kayana kubanga buli omu wano wamanyi nti yessaawa ey'okusabira ekyebuuzibwa nti budget gitulina n'ebisavisinga esobola okusavisinga ebintu bino byonna
Charles Romshana oli yakugambye ekintu kwakito kireka ndozi abadde alina point koze ndaba wano mukwano wange Kivumbi era embirowoozo singa ate yaŋŋambye nti tukijjeko engalo singa munywanyi wa Kivumbi ye ade yaŋŋambye nti waaye ndeka nga Kivumbi tabadde musiraamu n'agambye nali mugambe nti oyo yafumba kawala jako kabanywedde ekiro abadde mulungi nnyo koze nomulali mutulo bati guma nali naawe ekibazo ku WBS where quality matters no it's okay omanyi ogamba nti kireke kitegeeza ki kati gwenga yakola logic ogamba nti kireke kiba kitegeeza ki nakyo kyennyini statement erina meaning oga nti mukwano gwo kirekerawo because that is even worse now bali mu lutalo luweero eyo story bagyogera nnyo and I think it's a fact nti Saabataka yajja mu lutalo not Kabaka because yali taliwo but Saabataka yajja mu lutalo waliwo ne talk eri around Saabataka ne Katonga yajja n'abaako bye bakola much as nankadi yagaana Gaddafi Katonga teyagendayo naligiru president actually naligiru president nga Saabataka ajja Makerere ne Bunyoro nabo bajja nga bamubalaizinga and okutuukira mukulu naawo Kabaka wakolera amaka kufumbirwa yawasiza embaga mukulu Museveni yamuwente if I remember zaali 40. in other words love wakati wa mukulu Museveni ne Ssaabasajja yali ehitinze through the roof. Now nze naawe ne Kalundi Serumaga nze naawe twawonera kumpi Kalundi Serumaga yatambulira mu buutu reason nti waliwo olutalo wakati wa mukulu Museveni ne mukulu Mutebi and statement ya mukulu Museveni egamba nti the National Security Council, if you remember very well, yamua advice nti Ssaabasajja tagenda Kayunga. So yali ati nenjikiriza bampadde advice tagenda yo ate nenkola ki nenjikiriza. And I remember that time Minister of Internal Affairs yali Haji Ali Mwabe Kirunda Kivejinja. If you remember very well. Now question yange je nabuuza then affairs. Yes, and chairman of the National Security Council. Now question je nabuuza then yali nti oli goyita as chief guest because chief guest kumbaga yo abeera mugole the guest of honor kumbaga abeera bobanga gofu bogenda kutuweri when you are wedding the chief guest the guest of honor abeera ono nanyini embaga but chachuka mukale chayeze byembaga chief guest kumbaga ya Kabaka Mutebi teyali ayali afumbirwa
yali awasa yali ate mukuru Museveni. You know that honor jowa munno but yamugireyo mu namugamba over my dead body togenda genda kayunga nga mpozi of kamidoli onanga nange sigana kanele what went wrong sibino bya bibanja manya sente these guys are rich nibo basaramu batura ndi babagana nka ko 40% now nsikaza ko 60 now gendo yiye that's can't be a problem. Taka cannot be a problem. You mogera ko sub county headquarters which amasaza that's useless. What went wrong? So, is it what is being discussed? Now, Buganda from CA Twagamba districts are deemed to have cooperated. That's how we brought in Buganda. Twali tukanya kuleta ankole. Because twali tutunula ali mu Benzi obali mu Toyota. Kino cholese. Ye yatuyita erwachi tura and I remember I attended that meeting. Natu muzije mwebyenda maikali mujitade ku list. Nezo twele tubantu byagala naganze mukantere mu. Netumutera mu ankole. So eno chowulira ankole kubera mu list. Byenda bya mukuru. Fe twalowooza ku muwuduzize ne tugana. Era ngana njagala munyambe kino twasoma bali muloza gidde mu lambe nenga Benz almost Toyota stout atadde muntu 1 or 2 3 people can found a cultural institution kati kitegeeza abalije natinyefuza na mukazi mukamulamu we ate waze sister to balije tinyefuza aswa ndawo basatu abo the economic cultural institution atindagala mugeni mukantu size katika yetu katuze titia and I remember he went to meet the tukugera mne medicine nawe nga kanyihamba yatukulira wano wora kanyihamba wano nga yogera bya yogera naye sawe yali yogera birala mwalimu nga yatukulira kati ngamba tukanyiza tugenda kukola ne referendum where there is an issue kasita abantu bagamba nga tukola wochi